atubuzeeko naye abadde mukosefu ebbanga eri lyonna. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala amuddiza amaanyi n'abanga asobodde okubanga bagamba okuba ku matu era n'asobola okubanga atuuka olunaku lwaleero. Tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala amwongere obulamu obulungi, ebirwadde ebyo byennyini abisembeze wala kubanga omulimu gw'alina okukola gukyali munene. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abenga amukuuma. Ne bashekhe waffe district kadhi waffe naye yafuna ekirwadde ne bamuddusa e Kampala okubanga bamutereeza. Naye tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala atereere era amawulire agavaayo nti embeera egenda edda mu nteeko. Sheikh Twale wa Nakaroke, Sheikh Mawejje, tukusabira Allah subhanahu wa ta'ala naawe abenga akutaasa, obenga ofuna amaanyi oddemu okuweereza abantu. Mukama wange ebbanga eryo lyonna ebyaffe mbaka tubadde tubiddamu buzzi egyayita, naye nga mu kubiddamu tuba tukusabira Allah subhanahu wa ta'ala abenga akuddiza obulamu okomewo ate otwongere kuba olugendo tukyalina lunene. Nkwaniriza ku mukutu IFM Nateera abantu batolere ku salaamu bakakase nti wakomyewo insha Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Alhamdulillahi la istaqarrat بأمره السماء واطمأنت بإذنه الأرض وما أقلت أوحى لها القرار فاستقرت وأسجها بالراسيات ثبت رب البلاد والعباد الكنت وجاعل الغيث غياث المسنت وجامع الناس ليوم الموقت بعد الممات ومحيي الموت يوم ترى النفوس ما أعدت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah jalla jalaaluhu akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Allah tumwebaza mu mbeera yonna gy'atuyisizaamu okutuusa olwaleero. Ennaku ezaayita emabega saalina ssuubi yakudda mu studio nate mbeeko byensobola okwogera, naye Allah mulungi wendi olwaleero era twogera. Eno si repeat era n'amasimu mujja kukuba era nja kwanukula kubanga nze kennyini Sheikh Lutu Sulaimani Wandera imamu wa Masjid Nur nze ali mu studio essaawa eno. Nja kubeera nga neebaza basseruganda mwenna mikwano gyange abasobodde oba abaasobola okunnambula mu ddwaliro e Kampala emirundi ebiri gye naliyo n'abannambudde ebiseera bino byonna, era neetonde waliwo abaddu ba Mungu abatambudde engeri gyendi nti nyina siteeti yange nimba ne Lwakitula. Kakati abantu bagenda e Lwakitula ne babaga nti omukulu ali mu State House. Bagenda mu State House ne babagamba nti yagenze Lwakitula. Oluusi ne bajja Lwakitula, oluusi nga ngenze kuyonka. Kakati abantu abamu bambi batambudde ne batasobola kundaba. Mbasaba munsonyiwe bwe baali bansiibula baŋŋana okwogerayogera ennyo
ate nga buli ajja aba ayagala amanye ekibadde kikuluma. Ajja omu n'omunnyonnyola ne bajja abataano n'onnyonnyola, n'ajja omu n'omunnyonnyola ne wajjawo abalala. Kaakati nga kyetaagisa orikoodinge nga buli mugenyi abeera azze onyiga eppeesa ne biddamu. Naye mwenna mbeebaza. Njagala ntwala omukisa guno okwebazaako enjawulo regional kadhi wa Eastern Region Sheikh Ahmad Hamid Wandega. Ebbeera alitani ndikwata era yalwana bwezizingirire okulaba nti obulamu bwange budde engulu, ng'akaseera konna aleka emirimu gye asobole okubeera nti amanya mutowe yadde nga musinga obunene amanye bwendi. Okwebaza okwensuuso nate kudde eri mutabanyi wange Muzammiru Wandera, oyo yavuga emmoloka n'agipaakinga ne Kampala n'agaa nti muzeeyi lwaliva mu ddwaliro nange lwe livaamu. Edduuka n'aliggala ng'ayagala okulaba nga muzeeyi embeera etereera. Nnyina muto wange omulala yadde nga musingako omwezi gumu naye era nze mukulu, bamuyita Muzammiru Ntunda w'e Namabasa. Oyo mwebaliza ddala ak'ensuuso nate kuba yagamba bakyala bange nti mwe musigale kanze ŋŋende nzijanjabe nduugu. Era ne bamuwa ekitanda mu ddwaliro ky'alina okwebakako n'akigaana ng'alina okunsula wano. Ekiro bwe mba nnyina embeera entuuseeko abeera yazuukuse dda. Mwebaza. Alhaji Yahya Abedi Wandera, Zakariya Uthmani Mudambo Ekolonyi, abantu siyinza kwebaza kinnoomu kuba sijja kumalayo. Abantu bangi abagezaako okulwanirira obulamu bwange, naye nga Sheikh Ahmad Hamid Wandega, Muzammiru wa Kibumbire, Haji Yahya, Zakariya, abo Allah mwe yayisiza z'okuba nga ndi mulamu. Kubanga be bajja ekiro ne bampiikinga ne bantwala e Kampala. Naye nga nze nali mmaze n'okukola eddaame nga mmanyi nti kaakati khalas ebyange mbisiibudde. Ayo mu ddaame lyange nyina omulimu gwe nali mbawadde, naye kati nga bweni nti nkyaliwo nze kennyini akati nja gwekolera kubanga mu ddaame nali nga by'emirimu. Naye alhamdulillah waliwo ebinaakyuka, waliwo ebitajja kukyuka. Njagala mmaliriza awantu awo nveewo nga ntegeeza abatuwuliriza mwenna ndi kyembadde ndwala si butwa era siryanga ku butwa era sibunywangako. Kakati abazunza ebigambo kadhi atera okugamba nti ebitaliiko mutwe amagulu, kadhi atugamba nti kwegali kubanga bibeera bitambula, biva ennakaloke ne bigenda awalala ne bigenda awalala. Olugambo olugamba nti baatuwa epakuli ne tugituulako abantu basatu, Sekatwale ow'ennakaloke Sheikh Mawejje n'omugenzi Sheikh Abdulkadiri Fazali Mwima nange ne tulya epakuli yalimu obutwa, mbu imaamu omu mu nnakaloke ye yabutuwa. Bannange ebigambo ebyo bya bulimba. Buli omu ayina kirwadde kye. Nze tesi zange zonna abayagadde ajja n'enzimuwa n'aziraba tewali wonna walaga nti nali obutwa.
tewali. Nolwekyo mbasaba naddala abantu b'e Nakaloke temukuba bantu ddogo era temuteeka bantu mu mbeera ya kutta nti gundi yatta gundi, kubanga kigambo kinene. Bw'abanga yasse mumuleke, ffenna tugenda waani? Wa Allah. Allah jalla jalaaluhu ajja kubeera nti ye kennyini atulamula. Naye nga nze ebirwadde ebyange temwalimu butwa, birwadde byali birala. Era njagadde okubeera nga ntegeeza abatuwuliriza nti ebirwadde ebyali binnuma byalinga 3, naye byonna essaawa eno ndinga atabirina, kubanga ne sukaali buli lwe mupima abeera nnumu. Bwe siba mu 5 mbeera mu 6, oba bwe mba nyongeddemu nimba mu 7, ate nga siyina kkerenda yadde n'erimu lyemmira nga lya sukaali, okuggyako ebyokulya okumanya nti kino nnyina okukirya, kino nedda. Kale siyina butwa, nnyina birwadde byange birala. Ebyo nga biwedde, njagala mukkirize abatuwuliriza mwena erudda eyo